kati enkuba yajja bwe yajja nejja n'omuyaga mungi. Omuyaga ogwasanyizawo amaka g'abantu gwatandise ku ssaawa 10 ez'olweggulo ne gumala eddakiika 30 zokka. Mu ddakiika ez'omuyaga gwasigudde emiti mu ttaka okwonoona emisiri gya muwogo n'ensiku ez'ebitooke. Omuyaga guno gwagudde mu muluko gw'e Nasinyi mu ggombolola y'Ennabweya mu disitulikiti y'e Butaleja. Mu kiseera kino abantu b'omu kitundu kino kye bakyalina Obeki Kaluba olw'ennyumba ennyumba zaabwe okutukulwako obusolya. Kyakwebunya kasooka tubeerewo ku nsi kuno kubanga amayumba gaagwa ne gakuba abantu ne bavunika ebigere. Ssentebe w'ekyalo Nasinyi Wilson Wakera ategeeza Bukedde TV nti embeera gye bali mu kiseera kino eyungula eziga kubanga n'ekyokuzza eri omwo tebakirina. Amayinja, empewo, kale ne tufuna obunakuwavu. Abatuuze banjagidde gavumenti ebadduukirira n'obuyambi ng'ate batya nti n'endwadde zandibalumba. Tubeera omulanga kubeera nti etudikirira tuwaako mabaati oba n'ebirala ng'ebyo oba sementi. Abamu ku batuuze batandise okuddaabiriza obusolya bw'ennyumba zaabwe ate abalala bazimbye obusisira bwe bali mu kubudama. Mu kiseera kino Michael Massa alina abaana 8 agamba nti tasobola kuzzaawo kusira ku nnyumba ye kubanga alina ebyetaago bingi ddala. Ndibusanga hisolo ndiho manyandi ndi nk'omuntu tali ndiko n'epulafuka hisolo. Mu ngeri y'emu abatuuze mu maka agawerako mu muluko gw'e Kayini mu ggombolola y'e Namuganga mu disitulikiti y'e Mukono basigadde bafumya miyagi oluvannyuma lw'omutika w'enkuba abaddemu ne kibuyaga okusanya amaka gaabwe n'ebirime. Enkuba eno ebaddemu n'omuzira okusinga ekusiza ebyalo okuli Kikondo, Kikoma, Nakyeke, Kakulukulu wamu ne Kimegga era ng'amayumba agasinga kutuseeko obusolya n'ebitooke biwerako ne bisigala ku ttaka. Abamu ku batuuze bategeeza Bukedde TV nti ekyabawonyeza obutafiira amayumba gano kwe kuba nti enkuba eno yatonnya emisana ne basangibwa nga babadde tebanadda okuva gye bakolera. Enkuba eno yagironye nga siriiyo nga ndingenze kulima. Abadde beebase nga bali wano mu kisenge kino kakati ekisenge kino negenda kibagwira era tugenze kujjayo buloka zino nga tugenda tubajja ku bujja wano ku ttaka. Amasowaani gaffe kale ne gonooneka amayitirivu amasepiki gagoomye kale twayisiddwa bubi nnyo. Ssentebe w'ekyalo Kakulukulu John Lule n'ow'amawulire Abdullah Mivule balaajanira gavumenti n'abakulembeze ku mitendera gyonna babadduukirire kubanga boolekedde enjala tolya munno. Amayumba nga 20 gasigaliddewo nga ddala tebalina Obeki Kaluba. Nkubira omulanga ebitongole ebya gavumenti ebigabibwa obuyambi bisobole okuyamba abantu baffe. Wilfred Masaba ne Badru Kiwalyanga bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.